saba tuwera mukisa temujjanga okwo mwongere temukiriza abantu abalala okubeera kapito waabwe nti bo basobola okubaziyiza okukola bye mukola mu kulwanirira eggwanga lyammwe kuba waliwo abalowooza mbu nno babayinako obwannannyini era nga bamanyi nti bo bwe balya mwena musobola okutuula ne mutaddamu kulwanirira Uganda so mwebale kubaswaza kuba mwebali naye ate nga eggwanga lyaffe libulidinga mwebale okusitukiramu ne mulwanirira Uganda mukama abawe omukisa eyo nvuddeyo eyo nayo nvuddeyo nga mpulira nga alina ekintu kye neerabidde mu programu bwetambula kiki kale eyo nga nvuddeyo najja ennaku z'omwezi zaali 7 ennaku z'omwezi zaali 7 ne mbagamba ebigambo bino alagidde Muhoozi agenda mujja kuba CDF Muhoozi ave ku Twitter ave ku simu Museveni amugambe tondo tera buzibu mwana gwe va ku Twitter era bwe mulaba nga temukyala ba tweets zonna Museveni yalinye mu kyoto n'agamba omwana oyo ave ku Twitter amugambe ifunuti agenda mujja kuba CDF kubanga buli kintu kyonna ogwana guli awo eba nayo ogwana gwapamye mu nsuwa Muhoozi yapamye mu nsuwa kati eri abawakana omwana alina ekintu yapamye mu nsuwa Museveni najja n'ase n'amazzi n'anywa n'agamba tuno tuzi nga tukunywa ebbumba nga mulimu akabumba kiri kumazi omwana yabadde amaze okunywa omukombooti ebyo Museveni agamba omwana ekirala mu miitingi eno omubadde bino Museveni alagidde bateeke ebyokwerinda ku Ntebe Express eyo nguddeyo bwe bwatuukidde eggulo nga Muhoozi Twitter agivuddeko katusirike nkomyawo abamanja erweru alinga eyakomyewo okuladda ninga amulaba kuladda naye ate baŋŋamba nti ate Kayindo otafiire ate mbu naye bizibu ate ndi mu kunoonya Kayindo otafiire nawudde ne Ticha Lumbuye nga kitugamba eggulo kakati ate erweru alinga ali kuladda alinga atali kuladda naye kali be bamanyi be bayina emmundu be bajjeno kakati bajjeno ate nze civilian ngende nwanirira ejjeno basinikire eri ebinnyo byabo babatta so bwe tubagamba ebintu tuba tulina ensonga eyo wa Twitter nvuddeyo olunaku lw'eggulo nga nvudde wano ku programu eno nabadde ngivuddeko omanyi buli ssaawa mba nina updates ez'enjawulo ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga nenzira ku Mpoma satellite kuba ebbanga lyemmala wano eri essaawa 1.2 nga ndi wano ku Mpoma kubako ebintu bingi nagenza okutuuka nga kuliko information ate nga terinda nemmala okugenda mu bisenge by'amakolero nemmala okunoonya aba gundi mu mikwese saawo nembabuuza kini banyinyonnyola ensonga zonna briefly nenzija nenkomawo mu kagundi ke nakoze ekiro ak'okubiri ku Facebook aba YouTube temukalina kabadde ku Facebook njagala okwebaza abaana abakatemye ne mukatambuza nazze ne mbagamba ku nsonga ya Honorable Waiswa Mufumbiro Rob Senyonyi ne mbibabuulira kakati nabiyise mu bufunze ne mbibateerayo n'ensirika ne lutandika okugoberera ensonga eyo ngenza okutuuka mbadde ndyawo nendaba nga waliwo n'abalala abakifunye nabo ne bakiteekayo mu sources zaabwe ez'enjawulo nga bakikonfaminga nga bagamba kituufu waliwo olukwe luli wakati wa Museveni Mayiga Mpuuga Abedi Bwanika Lubega Mukaaku Lubowa ne Mabike be bali emabega w'ebyo nga bagala okukozesa alien skin n'egganga ye era nga bagala okukozesa deployments ez'enjawulo okuva mu SACCOs za ba armed forces ne M23 olwaliro mbadde ntambula nga ndi mu kupatrollinga mu points ez'enjawulo nenjogerako n'abapoliisi n'aba UPDF
abali mu Kawempe oba deployment eri mu Kampala Metropolitan waliwo abantu abali mu ngoye uniform za police nenga aba police tebabamanyi tebogera nabo tebogera Luzungu tebogera Luswahili nene bogezako okwogera nabo tebamanyi Kawempe division weri bamba de police tebamanyi Kawempe division weri tebamanyi Natete tebamanyi Odi Kampala tebamanyi CPS ne bali mu ngoye za police nabagambye babagambye nti mulindeko okubika tumalo nimbagamba bali mu kudeployinga era nakomawo yo video ngikola kipayo payawo nga byakafuruma ku kuna sawa zalinga zizo ne zalinga 5 awo zalinga 5 nezigwamu ku mukaga mu dakika 2 ne bagamba ate amaze nafa so naze ne bagamba ebigambo bino waliwo obutakanya obwaliwo mu kibiina ngira abantu awala wonna baiza wo obutakanya mu kibiina kyekiraga obulamu bw'ekibiina kati njagala nkubuuze enkayana nabiki byonna ebigambo wa mu babuloga mu ba paramenti mu bani bingi nnyo mu NUP mu Jema tewaliyo kigambo n'eki ku Jema ne NUP ani asinga obulamu obwo bwe bulamu bw'ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi bw'olaba ekibiina ekitaliimu nga kiba kifu era obwo bwe bulamu bw'ekibiina eyo nvuddeyo gw'olina ky'owulira mu PPP oba PDP oba SDP oba DP ogiwuliramu ekintu teriimu kintu just kuleetawo ka press conference ne bagenda era bonna bwe baba nga abatuula bakuba Nuupu oyo Kyagulanyi nga bagenda NRM ky'obulaba nga tewaliyo kiriyo nfu NRM yaberera ery'amaanyi ng'owulirayo obugulumbo wakati wa Amama Mbabazi ne Bukenya oba ne Kayindo Tafire nga bonna bakalanira oba Secretary General kibiina kyabanga ky'amaanyi ebiseera ebyo naye kati teriyo yadde kuba kyafa so baagala okukozesa akantu akaaliwo wakati wa Honorable Segirinya ne Honorable Waiswa ate nga kamera ne kavaawo era buli omu n'asika munne mu mukono buli omu ne yeetondera munne ke baagala okukozesa okuleeta chaos mu Masaka badeployinze oluguudo olwo okuviira ddala e Kampala mpaka Lyantonde deployment y'amaanyi batambula mu Masaka nga batiisatiisa abantu Guleta Masaka obutayambala red obutajja mu kuziika mbukubanga kugenda kubeera bulade naye nga Mpuuga ne Mayiga be bakiri emabega batiisatiisa abantu nziramu wano ngenda kubyogerako wano ndowooza ne mu politics. We are the people power. Njagala okuteekako eddoboozi lyange okukunga bannayuganda mwenna ku luguudo ne Uganda yonna naye oluguudo lwa Masaka Road. Bannayuganda mwenna muyimire ku Masaka Road okuva e Busega mpaka mu kuziika. Mulindirire nga tusiibula omulwanyi waffe Segirinya. Abantu mwenna mugamba Pastor, gamba Honorable Waiswa ne Honorable Ssenjonyi tebagenda okuziika, mugende muziike. Ara where are you? Ara ojali. Ara oyakola bikola. Wira. Mugende muziike. Bannayuganda bwe tubanga tuli nga fake people power. Nga fake people power. Let Waiswa not go for burial. Waiswa gendo uzike. Bwe tuba fake people power nga tuli people power. Waiswa ne mugende muzike. Mugende muzike. Segirinya yayogerako ekintu n'agamba omulambo gwange gujja kujjako Museveni. Segirinya ku live yayogerako n'agamba omulambo gwange mugukozesa ngo kujjako Museveni. Waiswa mugende muziike. Bagambye Waiswa ye chance gye bafunye ku Waiswa kubanga akuba nnyo Mpuuga.
bagala kukikozesa bayawe bivubuka bigambe bijje kulumbe bitataganye bigambe Segirinya yagamba waiswa tazika nga bicyankalanye olumbe abagenda okuzika mugende okuzika nga mwetegese abasigadde Kampala musigale ku standby class 1 abasigale Kampala musigale Kampala ku standby class 1 abe Busoga mubere ku standby class 1 Uganda yonna mubere ku standby class 1 mukuzika Segirinya kitandika mukuzika kibutikire Uganda yonna bagambye mu meeting zaabwe ze babadde boogera bagamba Senyonyi ayitiridde nnyo bakuba mu parliament ye muntu asinzo okuba kuba nnyo mu parliament okujja ebya parliament obireta mbu yasudde empuuga kati empuuga naye abafunye bannamasaka muyimirire mu maanyi mubeereewo nga mwaniriza omwana wammwe ng'abaweesezza ekitiibwa okuva lwe yajja e Kampala ng'ali ku zero akomyewo nga hero muyimirire ku nguudo mwambale reedi ntegeddeko badeployinze mu bitundu ebyenjawulo badeployinze balesa abantu ne babaga mixinga mu basirikale ab'omu barakisi ye Kasijagirwa ne batandika okudeployinga okuva we bayita ku Bwala ku mulongooti oba mu kalongo mu Kanaala Bwala mu Kanaala Kadugala Nyendo Kasana Kinyerere ne ku Matanga Road yonna badeployinze yo nnyo n'oluguudo lwonna baludeployinze era bayisaamu nga batiisatiisa abantu mu bigambo bannange temwambala reedi era waliwo abantu abamu abali mu kusenguka bakomewo ng'okuziika kuwedde mmwe bannayuganda bwe mukkiriza Museveni ne babateekamu ffiya eyo nga tuyina kubaviira mukyalina olugendo lunene nnyo olw'okutambula ekkubo lyonna muteke wansi ebikola mwabagamba mbuno tukola mmere ya leero muyimirire ku kkubo musiibule omwana wammwe Hero Segirinya naye gyali akirabe nti no bannayuganda mumusiibudde oluguudo olwo lwonna lukwatirire twagala millions and millions of people ku kkubo nga mwaniriza n'okusiibula Honorable Segirinya ngadde waabwe abasigala mwenna musigale ku standby class 1 mwemba bya tebabatiisa olunaku lwe waliyo okuziika omwami ayitibwa omwami eyava London yani mutabani w'omugenzi Waswa Vitali gwe bali bagamba mbu muganda wa birekeraawo oyo omusajja yatundanga amatooke yukke olwo olumbo olwo lwali e Masaka omusirikale gwe abamu ku basirikale abaaliwo be baleeta abaali n'empuuga abali ku mpuuga nayogera nabo emisana ne baŋŋamba Pascal very good baŋŋamba bwe bati bwe wageza ne wabaawo ekintu kyonna ne bazannyira ku Kyagulanyi Ssentamu ngenda kukuba mpuuga amasasi weewaawo mu Mukama waffe Yesu bwe mbadimba nfiire wano ku vidiyo nga mpuuga abayinanga babodegaadi baleese nga mugumu naye ng'omusajja agambye ke bakole effujjo ku Kyagulanyi effujjo eri agenda kukuba mpuuga amasasi okumanya yali serious yaŋŋamba bw'ati ngenda kukwata pisto ya mpuuga yennyini gye ngenda omukubisa mpuuga alina pisto yaŋŋamba mpuuga pisto ye yennyini gye ngenda omuggyako mukuba amasasi kati tebabatiisa muyimirire ku makubo abantu b'e Masaka temusenguka ebyo bye babatiisa mbu musenguke temugendayo kuziika mugende muziike bannayuganda mwenna mubere ku standby class 1
nyina ekyo kyenagamba mpuuga oyo waliwo ekintu ekiri wakati wange n'empuuga naye nja kibagamba waliwo ekitannavaawo nja kukibagamba weewaawo. So mubeereewo mu bungi nga tuwolekera omwana waffe tusobole okumuweesa ekitiibwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Eyo nga nvuddeyo ebyala tugenda biddamu eri nga tuli mu politics. So newankubadde balowooza mbu badiployinze simanyi M23 simanyi biki mu bye badiployinze tulina mu baffe ebyo tebibatiisa. Olowooza twandibijjeewo ebintu ebyabadde ebyekyama. So nina ebitundu bye ngenda okuyogerako. Lwaki njogera ku bitundu bino? Njogera ku bitundu ebyo naawe ozza akatambi emabega ku bitundu byammwe. Ennaku ezo tubadde ku Majambere, tubadde ku Kazibwe, tubadde ne ku baani. Gwe Kazibwe wabadde mu meeting ne Museveni. Mwayogeredde essaawa ngezi. Mwayogeredde essaawa ngezi. Naye essaawa yonna meeting yammwe ngireeta. Era mu meeting eyo we nategeredde emirimu gy'okola emirala. Oli mu construction. Museveni abawa waliwo bigundi bino bye mukola bino ebya construction bino ebyenguudo oli omu ku balina bi construction company shares. Ekyo nakyo twakitegedde. Ekyokubiri, juzi wagenda lwayite Rwanda n'ogenda Nigeria n'olagawa muyina spying software gwe muliko gwe mwagala okola n'aba Nigeria ne investor omu okuva mu ggwanga lya Dubai mbugwe mugenda okozesa mu kalulu. Then mwogera ne ku byanzeire. Nzeire nze ndi timu nzeire gwe mwana gwe. So sawa yonna nkuliko Kazibwe nkuliko polisi y'Ebwama muyinza mutya okuleka Kazibwe naakole fujjo ku bantu mwina fayiro zijjuddawo jobe nayogedde Kazibwe wakubye essimu ng'otiisatiisa abapoliisi b'Ebwama kati n'ebipoliisi by'Ebwama nabyo ne binkubira essimu nga nabyo bingamba naye mwanange kati mwe muli bipoliisi ki mmwe abalina amula mulina amula naye Kazibwe omuntu omu n'abaparalyze nga musinika n'ebinnyo. Mwe polisi mwenna mulina office kisanvu simanyi DPC simanyi ani CID simanyi OC station simanyi muli musinika businisi binnyo. Kazibwe abantu ne bamuwaabira ne mubeera ne fayiro za Kazibwe mbutagambwako nja kwokya ka polisi ka mwaka ak'Ebwama muli eyo musinika ebinnyo mmwe. Bwe muba temusobola kukola ku buzibu bw'abantu muveewo tumanye nti mu kitundu temuli mu polisi. So references zonna ndi mu kuzikuŋŋaanya fayiro zonna empigi kwedikwota ku district waliyo fayiro za Kazibwe zonna ngenda zisikaninga zonna ngenda zipositinga. Abantu mwenna kitundu abantu beGombe Kibibi Mitala Maria Buwama Mawokota mwenna Butambala Gomba omusajja omu n'abaparalyzing mbuna ine mundu na yaba vubuka b'ebitundu byewaffe namwe bulijjo newalira ku bantu mbusemanyi Mawokota mwaka lya Mawokota. Temusobola kutega Kazibwe misumari ne mukwata emigo n'amajambya ne mutematema Kazibwe. Mbabuuza temusobola kutega Kazibwe gundi ne mumusalako ne mumutematema amajambya Kazibwe ye n'avaawo kati abantu b'Ekibibi munkubira essimu ku nsonga za Kazibwe mbakolera ki? Mbuuza munkubira essimu ku nsonga za Kazibwe mbakolera ki? Temusobola nabagambye mumukwate video mujimpe mutya n'okukwata Kazibwe video kati munkubira essimu eyagezaako juuzo mukuba ekifaananyi yatya toswana mutegeera nti ono ye Kazibwe. Bannange mutya you people you can bannange mutya mbuno mukuba obukubye ekifaananyi mwenna mutya olutya sibalabanga. Abavubuka b'Emawokota mwenna ngenda bakuŋŋaanya mu kizimbe kimu mbakumeko amafuta mbooke Mawokota Gomba ne Butambala ngenda bakumako amafuta ngenda bateeka mu kizimbe nja bayita mbu waliyo omusomo anti mwagala nnyo Katikkiro agenda kujja mbayite anti mwagala nnyo Katikkiro mbateeke mu kizimbe mbooke.
Wile bileke. Kambileke. Jabi baragolulala. Nyinzo tegulula ekintu kyange kanindeko. So tujja ne twogera ebintu buli bitundu birina abantu abafaanana nga Kazibwe. Okubyogera nja byogera bino byembadde ngendo balaga bye ngambye ntereka mbireke. Waliwo ekintu ekigundi. Leka mbireke nja bibalagako mansaawo. Abavubuka b'e Butambala, Mawokota, Gomba, Gureta Mpigi gye ngamba. Njaba yitamba twale mu kizimbe mboche mwenna kuba temuyina makulu. Mukazi waine mundu. Mujjukira episodes ze nakola. Ze nabakolera ku kitundu kye Busunju. Mujjukira nga nayogera ku Busunju. Episodes nga 3 nyaze nayogera ku Busunju. Nga mbabulira akabano akaze Busunju. Ne mbabulira akabana ako bekate waliwo lunaku lwe waliyo emirambo 10 nga ja abantu abagundivu abataka mu Busunju. Ani ajjukira episodes ze Busunju. Mumanye kiri Busunju kati. Mumanye kiri Busunju. Bino ebintu tubyogera nga tusobodde okufunako information ku bitundu ebimu. Naye kuba Uganda yonna tetusobola gitambula. Naye nawe zakatambye mabega ku kitundu kyo. Najja ne mbabulira ku Busunju ne mukolako episodes eziwera. Ne mbabulira omusawo abasawo ababa n'abalimu aba mobile money abamu nabawa n'amanya gaabwe. Obuhoteri obali butandise okujja abali bagula amataka ne mbabulira kati olwaleero waliwo omusajja omu mu Busunju naye abadde alinga bwolaba Mugabe Buwama abadde alina hardware bamuyita master ye bamulumbye. Waliwo omusajja yaleeta eyajja waawe Busunju musajja mubano tebamumanyi temumumanyi agula poloti agula amataka asimbukira mu miliyoni ebi kwebi ne mumuguza gundi n'olusozi oluli awo okumpimpi n'agugumbulawo oguzimbe gulinga Serena alinga azimbyewo hoteri mukanya kumutenda sente n'aleeta business ya hardware ne gaasi era hardware bagita hardware y'oku gaasi eri ya master bagita hardware ya master naye ya master yebaddewo ebbanga lyonna yagitandikira ku zero bambi najjanga akula ne mumuwagira ye muntu wammwe ye wammwe kaakati ono omusajja n'abaleeta mu business negwa bugwi atundawo ayinawo gaasi ayinayo ne hardware nakamala okubakolera episodes za gaasi ne hardware si kyekyo kati ye master kye bamukoze bamulumbye ne bamutema gwe buzaako Busunju kube Busunju olunaku lwe waliyo emirambo 12 egy'abataka abagundiivu oli yafudde emirambo ne gifuuka emirambo ne babaleetera abayimbi abakabise Paisi Diana Eddie Kenzo Shiba Simanyani ne babateerawo ekivulu ky'abayimbi abanene ne muleka emirambo gy'abataka ne mubeera ku kivulu ekyakabi eno nga bwe muziika eri nga bwe bayimba byonna nabibabuulira. Master bamuyingiridde ne bamutema n'obwana bwe ne mukazi we. Master ye bamulese bamanya afudde ali mu intensive care unit ali mu koma. Omukazi n'abaana bafunye ebisago kati okujjanjabibwa kwe kugenda mu maaso naye waliwo hardware. Ani yatemye master? Ani yatemye master? Wabula oli omusajja mumwagala kuba alina sente. Muli ku ludo mumuwaana, muli ku mweso ku stage za bodaboda. Omusajja alina sente. Mobile money zonna ezaaliwo aweeza mmwe zonna zaagwa. Aba bano be balina mobile money, be bawola sente, be balina hoteri. Ate bonna bali related. Bali connected kuba obulwaliro. Abobulwaliro bali related kuba mobile money. Aba mobile money bali related kuba wola sente. Aba wola sente bali related kuba obu hoteri. Wabula mutula mu hoteri ne mutandika okulasana.
eyo gye mwogerera ayina ettaka gye mwogerera ayina ebyapa gye mwogerera obwo obuwala obulimu obuweereza bwe buti obutambuza emmere obwo si buwala nti butambuza mmere abo bacollectinga information yammwe nababuuza mu bitundu byewammwe lwaki abantu abalinamu business abagundivu abaana abamu ab'okukyalo business ezaabwe zaagwa ekyo kiri mu Uganda yonna tebakkiriza kubanga olinzaalwa yeebunjako ng'olina edduuka ng'olinzaalwa weebunjako bw'oba oli weebuwama ng'ozaalibwa buwama tebakukkiriza kubeera nadduuka mu buwama gwe bw'oba enzaalwa alina okuba n'edduuka eddene erisuubuza n'erikola ki alina kubanga tamanyiddwa gy'ava ajje abeere tayikuuni ku kyalo abeere giant awo lwe musobola okufuna emirembe buli ow'ekitundu akulamu gwe bookya gwe batemula gwe batta emmotoka mmwe bezitomera mmwe mufuna ebizibu mmwe ani yatemye master mmwe ab'ebusunju kale ab'ebusunju musala amagezi gonna mwokye adiweya ne gaasi oba busunju agwawa gwewo mwenna mu mufiirwe nze newunye byalabe Bannayuganda ne muddira mwe bannayuganda bamama baffe ne bataata baffe ne babakwata ne babawa emirimu mu Kampala egy'okwera mmwe mwera ebizimbe by'Abanyarwanda mmwe mwera amaduuka g'Abanyarwanda naye n'otwala emyezi 6 nga tebakusasulanga mmwe mwera enguudo z'Abanyarwanda senga bucha mwabeera enguudo mu Kampala n'abeera ebizimbe twagalayo abantu nga ne mwokya Kampala jangu n'akabiriiti nga muzze okwera mwokye Kampala gwewo kati eriya wakana naye gwe mukazi gwe nawe musajja gwayera Kampala asomba kasasiro mu Kampala ayera akedi eyo wejja ofiirwaki mwabayera Kampala muri battalion namba musobola okujjako Museveni mwabeera Kampala ne musalawo ne mugamba leero tugenze kuokya Kampala ne mwocha Kampala mwabeera mmwe mbulo Drake Rubega ine ebizimbe 8 mbusimanyi 30 era naateekako n'okujoga era bino ebizimbe era Kampala ina mujja kwejjukirizanga wange Drake Rubega talinayo kizimbe n'eki eyombwe eyo tamukume mpale nywera miguwa oyera Kampala gwobeerera naye omwana wo tasobola kusoma abaana bamwe tebasomye mmwe mulanje emyezi 6 wabula mmwe mwera KCCA mukwate KCCA mujooche temuddamu kutulekanira mwabeera Kampala temuddamu kutulekanira oba temusobola kwokya Kampala mubireke aba bano babakozeeko effujjo abakazi mwabeera enguudo oyinayo omwana walwana oyinayo omwana gwe waweerera n'atuula n'amaliriza Makerere University wabula oyera ku KCCA omwana wo yinza okwogera ne idinamu omulimu okakasa mmwe mubeezezaawo Abanyarwanda mugamba ara fulani simanyi mbw ateme emirandira simanyi mbunno mayega mulandira teriyo mulandira gusinga mmwe mugenda mu makanisa okusaba mmwe mulandira mmwe mirandira gibezezaawo amakanisa mmwe mirandira gibezezaawo Museveni mmwe mirandira gibezezaawo ebizimbe byabwe wabula mugamba mayega mmwe muve mu kanisa oba muzooche mulabo bamayiga anabeerawo eyo nvuddeyo mwabe busunju nammwe mbamaze mbalabudde emirundi mingi nga temuwulira temuddamu kuba kusimu yange abeebusunju muwulidde temuddamu kumpa fayiro zammwe mukwate hadiweya ya gaasi mujooche babatidde abantu bammwe babatidde abazeeyi bammwe ne basigazaawo ebivubuka ne babiwa bodaboda ne biwaayo ebyapa wabula buli kitundu bakiwa radio yakyo abo bo babeera ku radio Busiro era nwala ku radio Busiro temumanya nabifa mu nsi mwabe busunju omusajja gwe bayita chairman Kayanja mumumanyi Kayanja center azijjawa Kayanja akolagana n'akabano Kayanja mubano sente mbuuza Kayanja alina abakazi bamekabana buli mukazi yamukolera edduuka buli mukazi yamukolera edduuka biki agula amataka agula poloti gwe kasito yogerako nti gundi atundanga Kayanja agula Kayanja center azijjawa mwocha amaduuka ga Kayanja mwoche amaduuka ga chairman nkidamu mwocha amaduuka ga mukazi we amaduuka ga bakazi be
chairman agula amataka gammwe akola mulimu ki akera kumacha kutuula nakulako ku dduuka lya mukyala woli nagenda ku lyoli nagenda ku lya mukwano gwe nakola bwati naye ngendo kwira nti yaguze wagundi mukanya mutenda sente mumanyi jajja sente ezo abantu bamwe abafa ze sente chairman zayina gwe kwata video eyo ogende busunjo babuze bwemba ndinako kye nimbi ngomanya nti buli jomba limba neyo nvuddeyo tugenze mu Western Uganda nkugambya awo hoteli amalwaliro amaduuka bamanerenda mobile money bonna babano bamala okukuwa obutwa mu mmere bamala okuwa loni ne bakuwa obutwa mu mmere noddukira mu malwaliro gaabwe nga wonna olina okufa ngenze ntungamo kati ntungamo gye muli ntungamo lwashamire akabano katambula bwe kakyonga buli kitundu kayina abantu abakakoleramu abasparalyzing ekitundu mbaletedde omwami akulira medical store omwami bamuyita Dr. Baguma Dr. ni Biradi Baguma omwami oyo yono oyo mulabi oyo mulabi oyo omwami oyo omwami oyo yasooka kukola mu Red Cross kati ayina mwanyina n'amugaba mu famire y'omwami ayitibwa Stephen Tashobya yali MP kati commissioner mu Electoral Commission Stephen Tashobya uno oyo ye Tashobya oyo Tashobya aludde mu byobufuzi by'eggwanga Uganda kati ono mukoddomi we gwe bayita Baguma ono namugjayo namugatta namuconnectinga ku Janet Museveni ne bamuwa okubeera mu okukulira medical store naye omwami ono yatuukiriza eyo gurupu bebatuukiriza ebintu bya Museveni mu Bushenyi Ntungamo ekitundu ekyo kya Western Uganda era bali nnyo mu ekereziya era oyo omwami Baguma yakulira abakristaayo mu ekereziya yawali Museveni gye yakuliza emyaka 5 egy'obufumbo bali mu ekereziya mu kanisa oba mu nzikiriza ey'abaprotestante bali mu business ez'enjawulo bakutula abantu amataka baagala amataka waliwo omwami omu bali mu masomero era ono omwami ono ng'ali ne Stephen Tashobya bagaba sente bagaba looni waliwo bagaba looni bali mu mataka bali mu masomero waliwo omwami omu amanya ge bali bamuyita omwami yali headmaster w'essomero eriyitibwa Trinity College
bali bamuyita Mr. Tweheyo bamufuni yawasa omukazi Omunyarwanda. Omukazi Omunyarwanda na connectinga nono mwami Baguma simanyi bidadi Baguma. Ne bakwatagana ne muka Tweheyo ye yali nanyini wa Trinity Secondary School. Ne bamulisa looni. Ekikazi ni kimusenda ne kimugisayo looni ne mulemerera nekula. Tashobya nono owa medical store ne batwala ettaka ly'omusajja ne bamutwala ku essomero lya Trinity kubanga be bannannyini ba standard college school Ntungamo. Era nene yali Trinity eya Lwashamire nayo ne bagifuula standard college school be bannannyini ba standard college. Era akabano kaabwe kakwata bwe katyo. Baba n'ababimanyi. Mukazi we mu bano yakonectinga ne bano. Ababano kye bakolanga bagala okujjako ekitungo ine ekintu ekina value bakuluwalinga mu looni. Nekula abakuwa obukadde 10 ne bagenda mu bukadde 6 ne bakutwala ke ettaka lyo ku bukadde 7. Naye nga wali 10 in actual sense amagoba ge gakutwazaako ekikyo. Essomero ne bali kyusa nalyo ne libeera standard college school nga lyali Trinity. Ngali balita Trinity yagwa abo be bagisula bwerito bwe lyagwa bwe batyo bwe balitwala kakati era bali related bali n'oli omulenzi gwe bayita Nelson Tugume owa essomero Nelson owa Inspire Coffee Africa nanyini kolero eriye mwanye eriri Entungamo akabano group yemu yetashobya yoyo wa medical store beba nanyini Museveni bayisamu ne sente ze okukola simanyi Coffee Inspire Coffee Africa akabano keekamu beba tutemwanyi za Uganda yonna genda yo kinonyereze. Enamba ya Tashobya bwe muba mujagala kansuke mbawe enamba ya Tashobya oyo electoral commission jukira be bali mu electoral commission beba commissioners beba genda okutuwa akalula kali free and fair beba kutula bana Uganda. Enamba ya Tashobya eri 0787 470 660 0 8 otegedde akabano bwe katwetolola bagula amataka mu bitundu byeyo babba ettaka bajjako abantu ebyabwe be bali mu electoral commission abagenda okutuba be bagenda otulangirira nga tuwangudde akalulu wabula be bannannyini coffee wa Uganda yonna Tashobya commissioner wa electoral commission be bannannyini Inspire Coffee Africa eriri Entungamo. Beba biba amataka beba lina fayiro z'obubbi beba gendo tuwa obuyinza abo mukakasa amakage gasembezeganye n'agaayo na Kanyomozi wali ng'ogenda ku muntu yera school ng'ogenda awo ku muntu yera school awo bali awo we bali. So eyo ye namba ya commissioner wa electoral commission omubbi w'ettaka eyatubyeko mwanyi mutabani waabwe gwe bakulembeza Nelson Tugume gwe bakulembeza Mbuno oyo ye nannyini kolera eryo. Kati tugenze mu politics nga bwe njogera bino buli muntu za katambi kukyale wammwe oyinako Batashobya kukyale wammwe oyinako bamajambere oyinako bakazibwe. Nkugambye waliwo mama wange omugwe nsinga okuyagala ennyo wano ku media yatukuba nnyo ebyo bisecuritarati mbijjawa bulisane muleta bisecuritarati kati ate gwe ndabye nga lutaddeyo securitarati bana ebino ebintu bya ddala wayiswa mufumbiro n'ensenyonyi temulinnye Masaka soseezi zange zimpadde nti bino ebintu ningamba ebyo bisecuritarati bitiisa abantu ate lwaki obitaddeyo ate mugeze mu mugambe mujja kunda oyo gwe nsinga okwagala ku media wano
Kamutokomoko omugambo wano mu comment section. Wulira. Bannayuganda temubaako kye mutya, bino tubibabulira kuddamu maanyi. Muyimirire mubeere b'amaanyi. Tewali kigenda kutuwa ggwanga lyaffe okujjako okulwana. Muwulira. Buli omu yongereza ku munno. Senga His Excellency yavaayo n'obuvumu bwe. Ne tubugabanako, naffe ne tumugabanyako naye n'atugabanya senga tetuliiwo. Uganda senga baagimalawo. Naye bwe yajja ke yali alina n'akatugabirako. Bwe yalaba nga naffe tumwetoolodde naye n'aguma, naffe ne tuguma. Bw'abeerawo tuba b'amaanyi nga tumulaba, naffe ne tumuwa amaanyi. Bwe bamukwata n'abeera omunafu nga ffe tuba b'amaanyi. Kyova olaba takyakwatirwako. Kubanga buli omu yaleeta ekitono ky'alina ne kibeera ekinene. Mbuuza, mwalabye ekintu ekyabadde mu kkubo akawungezi nga batwala omubiri gwa Honorable Ssegirinya. Ekintu ekyo senga tukikola ku nguudo zonna. Kibeera kitya? Nga boda bwe batukuba tiyagaasi tubireke mu kkubo, gwe boda giddukeko ogende. Esigale mu kkubo, emmotoka esigale mu kkubo, dereva jjamu ebisumuluzo dduka. Banaatusanga wamwalabye kajjamu akakakutte. Bwe tukakwasa ku makubo gonna, poliisi eyitawa. Poliisi eyitawa. Wulira, okujjako nga bannayuganda tuliko ekikyamu. Obanga eggwanga lyaffe twalikyawa. Olunaku lw'enkya bwe kabatanda ne bakola effujjo ku baliidaazi baffe. Tukiwunzike. Era bwe batakola fujjo ku baliidaazi, bino bye twogera, kambabuulire gavumenti ya Museveni yagwa kati Museveni atufugisa psychology. Museveni atufugisa psychology. Nkugambye jjo yagambye Rubaga temubika, temuddamu mukimenyewo. Naffe bwe twamuyingidde mu psychology n'agamba okay kakati okay ekyo kiyise mulangirire. Be basinga okututya. Bannayuganda mubeere bangi ku Masaka Road nga mwetegese okuyingira Kampala. Bannakampala mwenna mubeere ku stand by class mwenna bannayuganda wulira. Ate ne bwe bibanga bigenze bulungi ne batatukolako fujjo. I want to appeal to our leaders mu Luzungu. Sagala wano Luganda. Okufa kwa Honorable Ssegirinya n'ebyamukolebwako ebiri mu butambi ebiri documented twabibalaze n'ebirala twabisirikidde gye biri bingi naye ng'ensi yonna ekimanyi muwulire. Tewaliyo kalulu ke tuyinza kgenda mu kamazima na bwenkanya. Emiziziko gye tulina kati bwe tuba tusobola ogiwangula kati bwe tuba tusobola ogiwangula mu 2026 tusobola ogiwangula kati. Oluvannyuma lw'okuta Honorable Ssegirinya nga waliwo n'abantu baffe abaabula abaawambibwa ku likodi nga baayogera nti babayina nga tebalabikako. NUP twagala okwapiiringa gye muli. Bwe tumala okuziika Honorable Ssegirinya tuteekewo gundi. Wiiki egi nga gavumenti ereesa abantu baffe bonna be yawamba. Mujjeyo obutambi nga NUP mujjeyo obutambi muteekewo olutimbe. Ku NUP wali. Mbasaba busabi nze ndi NRM siri NUP naye mbasaba. Kuba ffe NRM tetulina bwe tutuula ku kitebe kyaffe. Muleete olutimbe muluteeke ku NUP. Muteekewo omwogezi wa poliisi Onyango ng'ayogera nti ffe tukutte Ddamulira mu katale ewa Kiseka ffe tulina Ddamulira. Muteekewo olutimbe nga Museveni asoma amannya g'abantu b'alina mu COVID. Mutubuulire be yayogera abataddanga mukulabikako. Mutusomere mutuwe Nabbanja mumuteke ku lutimbe ng'ensi eraba ng'ayogera nti alina John Bosco Kibalama. Mubawe wiiki emu nga tulaba kye baakoze Honorable Ssegirinya. Mubawe wiiki egi nga batadde abaana baffe bonna bakwatibwa okuviira ddala ku John Bosco Kibalama. Mubitegeko nga omwogezi wa poliisi yali mu kyambalo kya poliisi ku duty n'agamba ffe tukutte Ddamulira John Bosco. Nabbanja n'agenda ku ansadi ya Parliament n'agamba ffe tulina Kibalama. Mubawe wiiki emu obeezi nga tuyimiridde ku Honorable Ssegirinya gwe basse nga bamaze. Tetukyalina kye tuzza kati.
Segirinya tugamba tukole byonna ebisoboka omulambo gwe gujjeko Museveni. Laba private parties za Honorable Segirinya. Uziraba? Olaba? NUP fe tulibe NRM NUP temututwala mu kalulu. Temututwala mu kalulu. Laba musajja temututwala mu kalulu nga waliwo ensonga. Laba mubiri gwa Honorable Segirinya. Bino biri documented mu ddwaliro mu Amsterdam. Biri mu ICC biri everywhere. Bino byolaba. Bino bintu si bya kulimba. Bino bintu si bya kulimba. ICC ebiyina. Ebitongole byonna ebyensi yonna bibirina. Okujja konga tetusobodde kubulandinga bulungi ensonga ze tulina. Tugambe okay bannayuganda balemwe NUP mukimanye nti bannayuganda balemereddwa. Oluvannyuma lw'okulaba Honorable Segirinya nga abasajja bamusse. NUP bwe mubanga ddala muri people power. Mu bulandinga bulungi ensonga zino tugambe abantu bateke wansi ebikola naffe NRM tujja teeka wansi ebikola. Naffe NRM tujja kutuula nze senga mbadde nsobola bikola ku kitebe kya NRM nandibikoze ku kitebe kya NRM nenteekawo olutimbe nembikola naye ku kitebe kya NRM tetulinayo mirembe kyova olaba naffe NRM tujja ku NUP tuwulirireyo emirembe. Lwaki tugenda mu kalulu nga Segirinya afudde olw'akalulu kali akabiri abiri mu gumu? Lwaki tuteekateeka okugenda mu kalulu nga be bakwatira mu kalulu kali tebaliiwo? Tebaddanga abala bali mu makomera lw'akalulu kabiri abiri mu gumu. Ensonga teziba nsonga bwaba nga tetuzibulandinze bulungi. Abantu nga bakyalina obulumi bwa Segirinya kati tuzuukuse 18 abaabula. Era tuwogere tetudda mu kalulu nga abantu 18 tebannalabika kubanga tebaliyo babatta. Museveni aveeko. Nchiddamu wano. Tetugenda mu kalulu. Mbuuza. Segirinya tafudde kalulu kabiri abiri mu gumu. Ensibambi edibya mutere. Mutere bw'omusiba obulungi osobola omuguza omuntu. Naye obulumi obuli mu bantu bwe tubulandinga obulungi ensonga zino mbagambye gavumenti ekirizibwa okutta abasitizenizi bayo. NUP mukwate projector njiyita mukya projector mugiteeke wali ku NUP ku lutimbo olunene. Mujjeyo abantu ba gavumenti abakakasa nti balina abantu baffe. Era tubuulire abantu teri kuddayo kukola kintu kyonna nga tetunaba kuzuula abantu abo abaabuzibwawo. Teri kalulu, teri bizinesi yonna kutambula. Bwe baba tebabalina gavumenti eveeko. Gavumenti eveeko. Anti Dr. Chizala yasejja waffe freedom fighter ali mu komera. Ne Chiza power 2 ali mu komera lawyer. Kati abakwerege n'abayivu ffenna tulina kye tulwanirira. Gavumenti eveeko. So ebyo bye bebulandinze ebyo bye batutiisa mbuno balese M23 enkoko y'omu kibuga enkoko y'omu kyalo tekookolimira mu kibuga. Mmwe tebabatiisa. Bannayuganda mukomyewo Uganda ku mutima gwammwe. Jjo nabadde njogera ne Mameben ng'akaabira Segirinya. N'agamba nange kati munaye. Kati nkulaba mu keesi bw'otyo. Namubuuza gwe tofa nze nfa. Gwe tofa. Nze nfa. Naye oyo omukazi ani gw'amanyira. Sebo mbunno pressure za mukubidde ddala sebo
mbuna ali bali awo mbunganze gwe bakongoza kama atenze nange kakole wani dame lyange mwe nze sigenda mu parliament muntu ekanga waawo kuva ku macha abantu ne bakuba amasimu ne bateesa gwe nanyiza nayogera nze byange sibya parliament live wali abantu ne bakuba amasimu buli omu n'ateesa nze bibya bansereko ebyo byokwesiba ku bantu siyagala ti muntu wala yuwa manze sina waawo live kuva ku macha paka kiro awo awo ku lutimbe kati his excellency Kyagulanyi nayogera byonna byayagala bwali bakyaliwo bwali bataliwo ali bakulira NUP saagala we naali mu kumulambo gwange saagala nze we naali mu nze kayino beerawo ogu naye abalabo nanjagala ko NUP bafutu soja be bansitulanga abali bawe ebiseera ebyo tewabaawo wekika kyanga nsitula bafutu soja azibokka ali bakulira NUP bwe ndibanze ali banziririra yali bangayogera naye bali Bakyagulanyi ayogere paka wali kowa sebo mbaba mebe nyaga sisimanyanga myali munange nze nfa sebo nze nfa wamawulira bana Uganda tukomyewo Uganda ekintu kye tusobola okuwa Uganda kiri eki bulamu bwaffe gwe na tasobola kuwa Uganda bulamu bwo toyina makulu afande Katongola abeerawo ng'omuzadde naawe uyu mumuleka abeerawo wali nze Katongola alibeerawo nze nafuga nyine myaka 10 mwaga tibabalimba kale abana bageto ulira fe wano tetwogera kintu kitalina makulu tuli kuliko dinti fe twavaayo wano okuteeka ebintu bya M23 ku social media okubibulira abantu babitegeere nembagabire namba z'abantu z'abakungu ba M23 wano nababulidde omukungu wa M23 omukulu waabwe Asula Gomba sababuliddeyo Matongo sababuliddeyo kati ulira nno fe wano tetudiscussinga nsonga zitalina makulu fe tubeera ku point wali wennyini wali wetubeera ulira kati these leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from, or as a result of solving the problem of 2012, 2013, when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between 500 and 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC at the time. And had been kept here for a long time until when things like as they kept changing, the government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here, where we had held them in camps, to speak them purportedly to resolve their problems. It went on back and forth for a long time. The problems were never resolved. But these are not the ones who started the fighting. And if you want to see where these people, most of them are still here. The fighting was started by the main group that was in and from Uganda. So how did it become Rwanda's problem, honestly? Nze sogera kyesimanyi ezo state house B eye Uganda eya Kampala eye Uganda ne ye Rwanda bwemba nyina kyenjagala yo nkijjayo bwemba nyina kyenjagala Rwanda nkijjayo M23 ya Museveni ne Kagame era munwana gye balwanamu Museveni aba ekibinja ekibeerayo bwe kirwana emyezi 6 nga kivudde Uganda kihandinga over ku kirala ekive Rwanda myezi 6 M23 etambulira mu bantu aba naye nga ekiwayi ekiri ku Museveni yekka nga yo omuntu kyekya ADF mu bibira bye Congo ADF ya Museveni yekka
M23 yabwe babiri naye ng'ekiwayo ekisinga obunene naye nze mbuuza lwaki kati batandise okwekuba M23 why mwabagamba mbuno tulina propaganda mbuno tulimba M23 mumanye ebbanga lyemazeewo awo why now lwaki kati nkugambye abantu bange bonna bwe balabye nga Segirinya afudde bonna banjikira bambi wire tobiddamu kati nno nyinza n'okukola video 3 buli lunaku nyinza okukola video eza ate nga size mu kigambo weewaawo ate nga sirimbye ate nga siwayiriza kubanga fayiro z'eggwanga Uganda nziri wali abantu abali mu gavumenti baali babulwa abantu be bakolagana nabo kusula gavumenti olwaliro bwe ngenda mu ministries ez'enjawulo osobola okuba ministry n'egiteeka ku ttaka ng'abaliyo abalumirirwa abaliyo baali nyina fayiro ku mmeeza yange toyinza nakukkiriza kale kati mu abantu bange mwe namba wadde obuyinza mu ndaba eng'eyafa muneesonyiwe katolo ffenna bwe tunaasirika kiki ekigoba Kagame okuba kati nga yeegaana M23 nabagambye M23 babakwese Uganda tubagoberera kigere ku kigere bwe nayogedde kodi ya silipa bazivuddemu kati bambala ngatto byonna mbimanyi mbagambye jonna basabye kati ennaku ziringa 2 nabagambye mutuyambeko tujje ekyana kya tulera mu kkubo waliwo ekyana kya tulera kiri mu kkubo tukijjewo waliwo ebintu ebimu nga bisolovingibwa mu ngeri nga ndala nga seeno eno nayo tujagala naye waliyo ebiri tubagoberera tumanyi n'ennamba yaabwe kati no n'ennamba yaabwe tugimanyi ne points zaabwe tuzimanyi n'abaani tubamanyi naye byonna tubigoberera waayi tusobola bw'otema obubi omuti gusobola okukugwira twagala tuvuga omuti tukukube bwe twagala okugukuba ate tujja kugukubawo weewaawo omuti tugenda guvuga bulungi nnyo tuguteeke we twagala okuguteeka kuba mwe bannayuganda kye muba mukola mbabuulira ebintu ebi ekisooka temugwamu maanyi ekyokubiri temutya ate temukoowa abasajja bamaze emyaka 6 baselebrates emyaka 6 mwegi temukoowa kye mubadde mulina kukola temukoowa buli omu kyokola ate n'obuvumu ate temutya mweyongere mu struggle ab'okufa omuntu yenanga Katonda yakola dda gundiyo nga endiyo ya 225 togenda kusukkawo omuvubuka Ssekamwa gwe bakuye esasi mu jjaamu nga 23 teyabadde mu politics abantu baabwe bakaaba n'olwaliro poliisi terinnyangayo terina kye yali ebakoledde bali mu bulumi naye teyafa bya bufuzi wenna ng'oli wakufa 225 nkukakasa nkuwa amawulire gano togenda kusukkawo n'ow'okufa olwaliro togenda kusukkawo ne bw'onoosula mu nnyumba yo n'osiibamu n'ogamba leero sigenda kufuluma ogenda kufiira mu nnyumba yo atali wakufa ojja kusukkawo waliwo bagenda oteeka ku oxygen omwaka guno nga mujja kufa 245 naye nga guno omwaka oteeka ogenda ku oxygen ogenda kubeera kaawo nga balabiriza katununsi bwe kati ng'oli ku oxygen odde engulu otandike odde engulu ofe mu 240 nga wawona oxygen walum waliwo atagenda kulwala togenda gendako ku oxygen togenda kuwa sasi bugenda kira ku macanga wafudde tebakulimba kyokola kikole na bidi eyo nvuddeyo njagala kwebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu olw'okubanga yatusuubiza ebintu n'abituukiriza ekyo kyokka kye kikunjagaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yawoninga abayivu n'abakulembeze abaliwo ebiro ebyo n'abagamba bwe mugaana okukola ku nsonga zaffe mu ghetto tugenda balumba naye bwe tunaabalumba mujja tutandika otunoonya mmwe basajja mmwe nga temumuugize n'abiyita ebyokusaga His Excellency Kyagulanyi akikoze perfectly buli kye yatusuubiza nga gyakikoze kiri ekyawamu tulina muyambako tukikole labayo wano era ebyo twagala biveewo n'embeera wali nga tuba kwasa mateeka
amateeka agakwate ate aziza omusango ate aba Mpuuga afuuse foot soldier wa Fangoni. Kyagulanyi effect. Kyagulanyi effect. Kyagulanyi effect. Ghetto kati be batunoonya. Mpuuga yali asobola linnya mu ghetto. Abaana ba ghetto muzanye empiki zammwe n'amagezi kuba senga si Kyagulanyi. Abaana ba ghetto ebintu byonna bye mukola mu bikole n'amagezi kuba mmanyi mu ghetto muli bagezi. Ghetto University. Nkiddamu Abaganda babadde mutusirisa mutusirika twogera kuwa kitiibwa. Mpuuga baakuba abantu mu nkuuka. Kati bateesa kulumba mukuziika Sewanya. Honorable Sewanya nansonyiwa mukwano. Mukuziika Segirinya. Ile twagala biveewo embere wali ngato kati tubakwaza amateeka. Amateeka agakwate ate aziza omusango ate aba abeerewe batayita omusango ayingire komera. Oyo Mpuuga looya. Gali byanga ya badelegate bokka. Nganze mbaswazi. Oyo Mpuuga looya. Oyo Mpuuga looya wulira mbwagenze wa alien bateese okukwasisa abantu amateeka. Mpuuga looya omuyivu looya munnamateeka amanya abantu bwe bakwatisa amateeka okakasanga agamba kukwasisa amateeka. Museveni takyasobola kukola byalina kukola. Kati buli eyalya ssente za Museveni ate omuleeta ku display. Omusajja yagamba Mau yagamba omugenzi Mau yagamba nti nno Museveni bwakugula akusindika nga wirubala akozesa nga wirubala ojja kutwala gyolaga. Muno mulimu oluyimba ngenda kendeeza gundi volume babadde mu Fangoni mwennyini. Olaba bwe beekakasa Kakembo Lubowa Mpuuga ne Alien Skin. His Excellency Kyagulanyi yagamba bwe munaagaana tugenda balumba naye bwe tunaabalumba. Laba akafubo ka Mpuuga ne Alien Skin ku Fangoni. Oluyimba ndujjeemu kubanga YouTube ejja kubaninga gundi nja kufuna strike. Olabye akafubo ako Mpuuga mu Fangoni. Genda yo ku Facebook ne ku mitimbagano gyonna ojja bisangayo. His Excellency Kyagulanyi yakitusuubiza okutufuula ab'ebbeeyi. His Excellency yakitusuubiza okutufuula ensonga. His Excellency yakitusuubiza kati Abduli bali balowooza mbu be bakirina kati ffe tukirina. Eggwanga lyakomawo mu mikono gyaffe naye waliwo kasayikoloje katono kukyusa mu bukyusa kati ne tukategeera bwe kati Inze Museveni okuva yali angamba ampe 400 billion plus namanya. So abaana ba ghetto mwenna abazanya bye muzanya mumanye nti gwe babatuma okulwanyisa yensonga lwaki kati mmwe babanoonya. Yensonga lwaki muli matiriyo gye beetaaga. Tebakyalina kyakuddamu gye tuli era senga olunaku lumu tusitula eggaali ne tuzigatta. Olaba omusirikale agamba nti ng'akuuma Mpuuga ali ku ggaali ya Mpuuga akuuma Mpuuga ne yeetegeka bulungi n'agamba olwali ngenda kukuba Mpuuga essasi senga abaako ekintu kyakola Kyagulanyi. Naye ate gwe omwana wa ghetto. Byonna bye muli mubiri kuba waliwo wa ghetto yayiwawo omubiri. Byonna bye muli mubiri kuba waliwo wa ghetto. Eyavaayo okuboogerera. Bwe muzanyira ku ddoboozi lye ajja kuwangula mujja kirabako ne temujja kiryako.
bwe munayimirira omulwanyisa nga mwagala mulwanyisa bya ddala mujja kukirabako ng'akikutta alayira kwolwo lwanalayira mufe nkiddamu omusajja yakigamba munne nti emmere ojja girabako naye tojja giryako n'agirabako najja okuteekateeka ennyiririza okusimba emmere omwana ab'emabega ne basindika ab'omu maaso ne batalantuka ne bamugwira n'afa genda osome Bassekabaka ekyokubiri essula ey'omusanvu 2 Kings chapter 7 genda ogisome besindika ne bamulinnya n'afa n'alabako ku mmere ng'etuuse mu miryango gya Samaliya naye n'atagiryako n'afa era yekka ye yafaawo abalala ne bagenda emmere ne bagiryako gwe munayimirira omulwanyisa mugenda kirabako naye temujja kiryako geto mubeere n'amagezi kuba nkimanyi mutegeera geto university Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkukoowola okukosomesa egize batabani bo ne bawala bo ganya ekigambo kino Mukama kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza bye natusabye amiina. Mpuuga looya omusajja omuyivu agenze wa alien skin akwasisa amateeka era ebifagala biveewo n'embeera wali nga tubakwasa amateeka amateeka agakwate ate aziza omusango ate abeera ebweru ate ayita n'omusango ayingire ekkomera tugenda kutegali ebyanga yabadirigeti bokka nga nze mbaswaze uganda empya engali empya nga nziswaza politics omala muleseyo olwobudde kuba njaga kumalayo kyawandiikibwa kino byabadde mu parliament bingi abenaremu batuziriridde omulambo gwaffe mulabye mwe mbabulire tuli mu lutalo abantu abo tebatwagalangako naffe bwe bafa tusanyuke naffe bwe babeerako ne we bakaaba naffe tusanyuke batuziriridde omulambo mukitegedde mwakirabye bulungi katugende mu kigambo tumaze okusaba pulaani ennungi tugenda kulaba pulaani ya Katonda gye tuli pulaani ya Katonda gye tuli ngenda kuddamu tusomezire ennyiriri mu lukwakwayo ze twasomyeko eggulo then tutandikire wali wetwakoze eki wetwakomye eggulo Ezekiel 3:4 Esura ya 3:4 awe ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu balagulireko abasumba ba Isirayiri olagula obagambe ogamba abasumba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti zibasanze abasumba ba Isirayiri abeeriisa bokka abasumba tebandiriisizza ndiga mulya masavu ne mwambala ebyoya ne mutta ebyassava naye ne mutaliisa ndiga eteeyinza temugisanga mu maanyi so temuwonyanga erwadde so temusibanga emenyese so temukomyanga weegobeddwa so temunoonyanga ebuze naye mwazifuganga n'amaanyi n'amawa owulidde kategori ezo zonna bayibuli eyogera ku basumba ng'ebavunaana temunoonyanga eyo ebuze temujjanjabanga eyo erwadde enakuwadde bayibuli etemaatema emitima gy'abantu we bali state abantu mwe bayita nga abasumba bakulaga tebibakwatako awo Uganda bannayuganda ezo ze gurupu ze balimu wulira bayibuli eno sava naye ne mutaliisa ndiga eteeyinza temugisanga mu maanyi waliwo endiga eteeyinza ng'abasumba be baaligizizzaamu amaanyi abasumba enzikiriza ze zandiyambyeko ku kibba ttaka ne bagamba abantu b'omu gavumenti temubba ttaka ly'abanaku waliwo endiga eziteeyinza nga tezisobola kweyimirirawo kubeerawo mu mbeera ezo nga omuntu agituulidde oba ekizibu ekigituulidde tesobola kukyejjako eyo kategori emu ey'abateeyinza so temuwonyanga erwadde so temusibanga emenyese waliwo erwadde waliwo emenyese so temukomyanga weegobeddwa so temunoonyanga ebuze waliwo egobeddwa waliwo neeyabula naye byonna tebibakwatako byonna ebizibu ebyo bannayuganda bye bayitamu Katonda abivunaanye bannaddiini
kubanga politics alimu emisege egiri abantu bano ab'obuyinza bafuuka emisege egibonyaabonye ekkanisa. naye mwazifuganga n'amaanyi n'amawaggali ne zisaasaana olwo. Kati n'abasumba bazifugisa maanyi n'amawaggali. Buli musumba alina emmundu mu kiwato, buli musumba alina 99, buli musumba aliko WSFC. Basooka ne batubika obwongo ne batulaga nti omusumba alina emmundu ye musumba alina Katonda, omusumba alina emmundu ye musumba wa Katonda. Ekyo kitiibwa kya Katonda, si bwe kiri ekyo. Musumba bwe bw'aba alina abakuumi, duka vaayo mu kkanisa eyo. Otabaawo musumba ne ziba kyakulya eri ensolo zonna ez'omu nsiko ne zisaasaana. Ekyo kiva lwa butabaawo basumba. Avunaana basumba we bali mu kifaananyi naye off duty, bakola byabwe. Njagala nsomere kwayo tugende eri ku bye tutasomye eggulo. Ako njagadde konka nnyonnyole. Endiga zange zaabulubuutira ku nsozi zonna ne ku buli kasozi akawanvu. Weewaawo endiga zange zaasaasaanira ku maaso g'ensi yonna, so tewali eyazinoonya newakubadde okuzibuuliriza. Kale mmwe abasumba muwulire ekigambo kya Mukama nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama Katonda. Mazima kubanga endiga zange zaafuuka muyiggo, era endiga zange zaafuuka kyakulya eri ensolo zonna ez'omu nsiko olw'obutabaawo musumba. So n'abasumba bange tebanoonya ndiga zange, naye abasumba ne beeriisa bokka ne bataliisa ndiga zange. Kale mwe abasumba muwulire ekigambo kya Mukama, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda. Endiga zange zaafuuka muyiggo eri ensolo z'omu nsiko. Waliwo omukyala bbaawe yali akolera wali mu Lubigi lwa wali ku Mityana Road, bba ne bamugoba. Investor n'atwalawo. Mukyala we n'amugamba jangu otuula waka kasita twazimba. Wayiseewo ebbanga ttono ne babalumba mu Lubigi olw'ennansana ne babayuwa. Ennyumba zaabwe ne baziyiwa. Balina gye basulamu, balina n'ez'abapangisa, zonna gavumenti n'eziyuwa. Ne bakwata abaana baabwe. Omukyala n'agenda ewaabwe gye bamuzaala, nga bamuzaala mu bitundu by'ekiteezi, n'agenda ekiteezi n'abaana. Bbaawe naye n'addayo ewaabwe. Ajja balinga abeekwana obwekwanyi binedda bye twavuganga obugaali tugenze egi. Nabanyumiza wano omusajja yansanga ne muwala we ku kkubo. Gundi omuntu yansanga ne muwala w'omusajja ku kkubo. N'agenda n'abuuza maama wire, muyina ssente ez'okuli ewa gundi? Kiki oyina ente z'onoomwa kiki? Nsanze wire ne nagundi. Omukazi yali anzise. Ngenda okujja ewaka ensimba wali eggaali nga maama. Era omutima gwankuba ne ŋŋamba Nnaalongo gundi yandabye. Muganda wange omukazi yankwata okutu kuno nankwata ne mu kisipi ky'empale n'alyoka nnyingiza mu nnyumba nga